kitalo nnyo kitalo ddala ekya Kadamu ono bannange. Kadamu ono yafudde Kadamu ono yafudde nga yakamala emyezi 2 gyokka mu Uganda nga yakakomawo okuva ku kyeyo e Saudi Arabia. Kigambibwa nti Kadamu ono abadde atuntuzibwa mu Buwalabu oba mu nnyumba y'Omuwalabu gye yali era nga yayambibwako buyambibwa okuva mu kiyumba ekyo. Wano yali yakakomawo e Uganda. Kigambibwa nti Omuwalabu yamuwa obutwa ng'akomawo era obutwa obwo abadde nabo mu Uganda ng'amaze nabo emyezi 2 ng'ali ku ndiri era ne bumutuusa ku mbeera gy'olaba awo. Kitalo nnyo kitalo ddala. Amawulire ge nafunye nti Kadamu ono yafudde, naye kansooke nkuterewo ka vidiyo ka Kadamu ono ng'ali ku airport akomawo emyezi 2 egiyise, olabe bwe yali afaanana n'ekifaananyi ekyo bw'atyo bw'afudde afaanana oluvannyuma lw'emyezi 2. Kitalo nnyo kitalo ddala. Vidiyo nkusaba ogimpe like, mb'olikinga vidiyo kijemba ku mateeta mu speed waggulu netuuka ku buli muntu. Kasooka okutuusaako akatambi ka Kadamu ono olabe bwe yali afaanana, olabe ne bw'afudde afaanana oluvannyuma lw'emyezi 2. N'oluvannyuma tukomewo. Owaye mawana neyanziza munange obuyambe nsimanyi omukwano bannange ndi wano ndi kulinda nnyonyi ndowooza ondaba n'emikwano gyange kulwana ttalo bannange omuntu tumutwala ewaka agenda neyanziza nnyo. Yoyo Kadama akatambi kova okulaba keyekwata ng'ali ku airport e Dubai ng'ali ku airport e Saudi Arabia ng'akomawo wane Uganda oluvannyuma lw'okuva mu kyumba ky'Omuwalabu. Wabula Mukama Katonda ono atusaasire, naye abasajja Abawalabu babi nnyo, abantu Abawalabu babi nnyo, babi ddala. Mukazi wattu ye teyamanya nti mu kiyumba gy'ava avuddeyo n'obutwa obugenda okumutwala e Kaganga, avuddeyo n'obulwadde obumuli mu mubiri ye bw'atamanyi. Abadde yakamala wano mu Uganda emyezi wagidaba 2 gyokka n'agwa ku ndiri. Mu wiiki ezaasooka nga yakatuuka mu Uganda we yagwira ku ndiri, obutwa buzze bumusika mpaka we bumugonzezza ne bumuteeka ku ttaka era mukazi wattu n'afa. Yafudde olunaku olw'ejjo. Amawulire nagafunye olunaku olw'ejjo naye nga ndibbizemukko ne sisobola kugabatuusaako. Naye nga kitalo nnyo asola munnammwe ono Kadama. Ntwala okusasira kwange eri famire ye bambi. Wabula kyenyinza okugamba mwenna bakadama abali mu nnyumba z'Abawalabu nti ebiseera ebisinga mwegendereza abasajja baneeno. Omuwalabu ye muntu asobola okukutega akatego n'olimulaba nga yeesesa n'akweweesa ekyokulya ng'omusiibula. Ate ebiseera ebisinga bakadama bano nga bamazeeko kontrakiti zaabwe bafuna ebizibu bwe biti. Buli omalako kontrakiti yo, Omuwalabu abasinga baba tebaagala mudde Uganda nga muli balamu. Aba tayagala kukulaba odde Uganda ng'oli mulamu. Asobola okukuteekako omusango gw'okubba. Asobola okukuwa essaawa n'akukuwa ebikomo n'akuwa biki. Nama n'akuyitira poliisi nti wamubbye n'akusiba. Ng'omazeewo kontrakiti odda waka. Asobola okukuwa ebyokulya n'akuwa buli kimu odde Uganda ng'olidde ng'okkuse. Ng'akugulidde buli kimu ky'olaba kye weetaaga, kumbe byakuwadde togenda kusobola kubinyumirwamu, ogenda kumala ofe. Kale Omuwalabu ye muntu atayagala Munnayuganda, ye muntu atayagala mukozi Munnayuganda. Kubanga bino ebintu tebituukawo ku bantu ba Philippine. Tebituukawo ku bantu basimanya ba Thailand abo bakolera eyo, nedda. Bituukawo ku Bannayuganda bokka. Era kizibu nnyo n'okubiraba ku Bannakenya. Lwaki? Kubanga bakimanyi nti gavumenti z'ensi ezo zifayo ku bantu baabwe. Kati bo bakimanyi nti Abannayuganda ffe tuli baddu. Omuwala Omunnayuganda muddu. Ne bw'amuntu atalina muntu agenda kumwogerera, gavumenti egenda kusirika, oyo afudde avuddewo. Wabula ate ziri ensi ez'Abafiripayini, ez'abeeru, omwana waabwe waafa bagenda kuvaayo bajje bakweshoninga gavumenti ya Saudi Arabia nti omukozi waffe guli ne gundi yavudde mwene ennyuma nga mulamu, lwaki mufu? Era omuwala oyo ajja kubuuzibwa 4 na 5 gy'akolera. So wano we nkubira omulanga mwenna
bankuba kyeyo mubeere so careful. Omwalabu ne mwabanga abadde mukwano gwo akyuka buli wobanga omalako contract yo bwoti omwalabu ono akyuka era akyusa kkala ogenda okulaba atandise okureactinga weird atandise okukeya gyali yali takuwa natandika okwagala okugikuwa yali takufaako n'ayagala okukufaako ng'ogenda goloza aba abalaki n'akugulira buli kimu n'akugulira ebyokulya n'akugulira biki ebyokulya byakugulira biba bigenda okukutwala biba bigenda okukutta ate balina obutwa buli butta kati mwana wuuyo myezi 2 ali akatambi kolaba ku screen awo yakwata video eyo myezi 2 egiyise naye wenjogerera essaawa eno zembuyaga ezikunta wenjogerera essaawa eno Kadaama yasizza ogw'enkomerero yalese abaana be yalese famire ye nenga kyavudde ku Mwalabu gwe yali akolera ate era nga kigambibwa nti era Omwalabu oyo y'omu yali amutuntuza mu kiyumba gye yali kitalo nnyo kitalo ddala ekya Kadaama munnaffe oyo tusaasira abafamire ye tubasaasirira ddala naye mubeere so careful era mubeere so vigilant nti abantu bano babi nnyo era tebabaagala nti newe munaabakolera ki bo bajja sigala babatuntuza ne bwogenda mu nnyumba y'Omwalabu ng'okola buli kimu emirimu buli kimu ogikola nga bw'agyagala tekimugana ye kukuyisa bubi so abantu abo si balungi n'akamu n'akeddagala kirano ekitadde ekya Kadaama oyo era tusasira famire ye naye omuntu Omwalabu nze bannange tomunnyongera Omwalabu tomunnyongera Omwalabu bino ebintu tebabiyisa mu bantu ba Philippine tebabiyisa mu bantu ba simanya ba Thailand bantu beeru abo babiyisa mu baana abafa Abannayuganda bibasuza mu ttooyi bibatawa mmere bibakola biki bibawa ssente ntono kwegamba buli kimu ekibi kyonna kyonna bakikola baana baffe Bannayuganda basisita baffe Bannayuganda bibabikola tosobola kuwulirayo nti waliwo Omufiripayini yafiiridde Saudi Arabia tosobola kuwulira nti waliwo Omuritri yafiiridde Saudi Arabia tosobola era ffe Abannayuganda n'Abannakenya kizibu nnyo okuwulira nti Omunnakenya yafudde kale mpozi nga tetumanya naye kizibu nnyo okuwulira kubanga buli Kadaama waffe Saudi Arabia amawulire gayita naye abaana baffe Abannayuganda bebatta bebakola biki bebatulugunya bebali mu malwaliro bebali mu makomera Omunnayuganda gwe bakwatira mu bubbi Omunnayuganda gwe bakwatira mu simanya mu bino Omunnayuganda gwe batta gwe bakusuza mu ttooyi buli kimu kyonna kyonna kiri ku mwana Munnayuganda era tweyongere okwesabira ate munaye twajja kukolera mwajja kunoonya ssente tewali kyakkola naye mubeere beegendereza era mubeere beegendereza ddala Omwalabu asooka okuteekako omusango gw'otakoze ekyo mukimanyi abakoleddeyo omwana wuyo yamusse kitalo nnyo kitalo ddala nyongera okusasira famire ya Kadaama ono Mukama Katonda abagumye era naawe Kadaama Omukama Katonda akuwa ekiwummulo eky'emirembe mbaagala nnyo mwebale kuba nti ate mutugoberera si Michael Uganda YouTube channel kwoli mbeere bulungi